Kadama TV akoze abantu abalungi mwe bali kutulwanirira ddembe lyaffe okututambuliza amalowoozi gaffe abafunye obuzibu. Nze neeyongera kubeebaza munnange kubanga nze ekiseera ekisinga nze Kadama TV yasinga okunywereza mu kiyumba naye nali ntuuse kwesitenti edduka mu nnyumba. Naye munnange bwe nagwa ku Kadama TV nga mpulirako abaana naye nze nali mmanyi nze nzekka zaali kutulugunyizibwa n'omukadde. Naye kyembadde nabadde wano anti omanyi nze Kadama TV ngiteekako nempuliriza abaana. Kati nabadde nkyali awo mpulira awo omwana muganda wange oyo yagambye ati omukadde amufuukidde ekizibu amutulugunya. Naye Kadama TV nga nkutegeeza kino musaba kuguma. Nsaba buli mwana yenna akolera omukadde ffeena bwe tutyo, ffe abakolera abakadde ffeena bwe tutyo. Abakolera abakadde ffenna. Omwana yagenze n'anyumya ebikwatagana n'omukadde nabadde manyi nze ali bikunyumiza Kadama TV. Byonna omwana nga bwe yabyogedde byonna nga ninga nze ali kwogera naawe. Kadama TV ntulugunyizibwa n'omukadde nankakola emyezi 19 omwaka gumu n'emyezi 9 nze nankakola mu kiyumba. Naye nze okubeerako obulungi nabeerako bulungi oba omwezi gumu gwokka era nagwo gwagenda okuggwako. Omukadde alina abaana 4, omuwala omu alina obwana obuto 2 n'abavuka 3. Naye Kadama TV nkugambye abaana bali boona nkugambye era nange omukazi oyo kuliko omuvuka omwo omukulu aliriyali eyanzija ku kisaawe yeeka gwe ngambako ekintu n'awuliriza. Naye abasigadde boona bawuliriza maama waabwe. Ni bwe ndikola ekirungi kitya, ni bwe ndikola ekirungi kitya. Buli kyenkola omukadde kibi, buli kyenkola kibi, ni bwe nkola ekirungi kibi. Ni bwe ngamba okufumba amazzi agamba ogafumbye bubi, ni bwe nfumba ggi agamba olifumbye bubi. Buli kyenkola omukadde yatuusa nanzijako n'essimu, omukadde okuninya akagere buli gyeninya. Boona bankonekitinga ku masimu gaabwe, boona nga bwe bali mu nyumba bankonekitinga ku masimu gaabwe. Ni bwe mbeera munfumbira ebiseero nga ni bwe nkwata ku ssimu era namaze okuweza omwaka gumu n'emyezi 15 ne balyoka bandekera essimu. Naye nze n'essimu wifi nali ngisasula ng'omukadde anzigyako riyaali 2 nga mbisasula nga buli mwezi ansalako sente. Olw'okwagala mbeere ku Kadama TV nteeke earphone zange mu matu nziwulirize nensalawo nenkola ki nenzisasulanga. Era okulekera awo okusasula sente nga mpezeeza omwaka gumu n'emyezi 5 n'alyoka agamba kati lekera awo okusasula sente. Naye nga jjukira muzeeyi asasula sente ezo ku wifi. Naye nze sente zeemuwa ng'azikwata n'aziwaamu omuwala n'agenda n'agulamu engoye. Kadama TV nze nnyonnyola omwana oyo abakadde boona okutulinnya akagere ne bw'otuula w'otuula n'atunuulira buli kyokola. Ayingira mu luumu ye ng'agenze okwebaka n'akuteeka ku ssimu n'akutunuulira. Nze buli bwe nkwata ku ssimu bwe nti mu nfumbiro mba amanyi agenze kwebaka ngenda okulaba mbiipinga. Olwo n'omutima ne gunkutuka ne nteeka mu mabeere essimu ne ngidusaayo mu gundi mu luumu yange olw'okutya nti ate ayinza okunsalako ka wifi. Kadama TV nentuula omukadde buli bwe ndaba omukadde bannange nga mbeera awo omutima ne gwewanika nga sitereera. Naye n'addayo ekiseera n'enguma olw'okuteekanga earphone mu matu nenteekako Kadama TV nempuliriza abaana. Buli akolera omukadde nga byakaaba nange byendaba. Buli mwana yenna n'abeera nga ntunuulira mu nnyumba. Ate si mwana basajja bakulu, talina mwana muto.
omugalanda alina emyaka 22. naye Kadama TV nkugambye omukazi yanjunya. Omukadde ye muntu, abantu bonna bamala okulya ssaawa 3 ez'ekiro nga buli kimu kimaze, amasowaani gonna nga maze oganaaza, nongoseze ekiyungu kyonna kiteredde. naye nkulaga nti yaŋŋamba sigenda kwebaka ssaawa ezo. Omukadde asumagirira mu ddiiro, nze ne nsumagirira mu ffumbiro, ffenna ne tusumagira naye nga sigenze kwebaka ssaawa 3. yaŋŋamba nina okwebaka ssaawa 6. owulira, nkugambye omukadde ng'asumagirira mu ddiiro, nsumagira mugundi mu ffumbiro paka ssaawa ne zikoona 6 n'alyoka n'ayimukawo n'agenda ne yeebaka. nange ne ndyoka ngenda ne neebaka ssaawa 10 ne nzuukuka. era bwe mba nga sinaakuzuukuka, owulira essimu agikuba mpaka bw'ozuukuka. owulira, Kadama TV nkugambye omukadde gwenina ye muntu aba nti aligenda okusuula oba bifalisofaliso ebyo ebikadde, n'akugamba sooka obyoze tulyoke tugende tubisuuleyo. Nensooka njoza, we gubanga mufaliso oba gukadye, nensooka ngwoza ne gutukula, nga tegunaba kutukula n'ajja n'akugamba tegutukudde. wakiri agenda agule omo omulala aleete ogwongereko, ogukuute gutukule, alyoka akugamba ati kati gusibe bulungi ogenda ogusuule ku kasasiro. ye mukadde gwenina. kabibeere bigoyegoye ebikaddekadde ng'abironzeemu, akugamba sooka obyoze bulungi bitukule, n'oyoza ne bitukula n'obyanika ne bikala, n'alyoka agamba ati kati leeta ekiveera kya kasasiro obisibemu olyoka ogenda obisuule. Kadama TV nze nali nkaaba mukwano, naye sijja kulwisaayo kubanga ebyokunyumya tebiggwaayo. naye nze muganda wange oyo kyemusaba ffenna tuli bwe tutyo. buli akolera omukadde yenna, abakadde balingiriza, abakadde batulinya kagere. kyokka buli kimu n'okikola n'akugamba obeera ku simu tolina byokola, naye ng'ate obeera okoze bo boona beebase. omukadde ye muntu akulaba omaze okufumba bulungi n'alyoka akubira abatana bakuuda, gwe bakufumbire ki? toyagala bakufumbire kino? bona asooka abakubira amasimu alyoka akugambe obanga ono aligenda okwebaka ssaawa eno, bona bagamba nti tetwagala, n'atuula n'asumagira. nange nensumagira, yangaana okusaala, mbuwe ngenda okusaala amalako eddakiika nnyingi ku musaalo, nze sisaala. era nga nibwe ngenda okusaala omukadde ng'ajja nanzija ku musaalo n'aŋŋamba yitawo ogende nze ompeereze byompeereza, aba talina byagenda kutuma, naye lazima akujje ku musaalo ogende okole byokola. naye nze nsaba abaana bonna, ffenna abakolera abakadde, ffenna bwe tutyo. abakadde balina emitima mibi, abakadde bwe balimu ekintu ekibalimu. nze Kadama TV ni bwe ndiddayo e Uganda nze ngenda kutiira abakadde. abakadde bakula n'emitima, emibi. nkugambye Kadama TV be bantu, n'ogenda n'obeera oli waggulu eri, n'alinya okuva waggulu eno n'ajja paka eri gye weebase, ali kujja akugamba nti jangu otuteekereko amataala tuli mu nzikiza. ne weebuuza amaanyi gatambudde okujja okunoonya waggulu eri ojja oteekeko amataala mu ddiiro, era n'obasanga mu nzikiza batudde bakuumye mataala ojja obateekereko. yeyo yembeera gye tuyitamu. Kadama TV nze nkugambye simanyi nakumanya, ngumye okuguma kwongumye, nga bw'okiwulira. naye nze Kadama TV nze nkugambye abaana bonna, ffenna abakolera abakadde nze mbagumya kimu, ffenna bwe tutyo.